kuli ali alinga ekizibu nenzo nno omusajja ali ennyo alinga nebyawo kinene kiringa pose kali nno yali andeetako olugezi kati nzo ndeetako olugezi oyo yali akuteekako olugezigezi gwe negwe nzolowooza nsoboka sisoboka zonna inaye kasootaniko olugezigezi nkusalako be banaku be batambuza ebigere ng'ente ayambalenga teringa malaki natuuka wano mu parking nga njagala abamotoka gye zivuga avuga motoka futushibish alinga nti kati ngodda kunze jeni waabwe sente nina ndi mugagga nvuga Benz ogamba otya obadde watandise dde olikodinga nga neesoma bino nno birabe twogera abantu balumwa kati nkolako byensobola bagege kaboogere balabe bulabe balokompoke ate no Uganda ekikabo oba oyagala omanya nti Uganda egenda kuwoomera gula Benz osirike yes n'abasajja abakusemberera kati omusajja wa Toyota nkwana ngamba ki ogenda kuŋŋamba ki what are you going to say banaye n'omusana mungi naye era abeegatta balabika bangi bawera obona kwegatta lwaggulu naye ate ennyimba zibamu ebbugumu olweggula olimba mwabasula mu mabaati nsula mu bbaati ffe tusula mu gundi mategula nze nsula mu bbaati naawe sisobola tekisoboka nsula musaagala nnyo ayina can't bana ng'ogamba sigamba nti bulungi ondabako ewafu munnange emisango gya pressure nze ginnemeredde kati bakukusa mukukuse bakukusa mukukuse bagambye bannamawulire bakutuuka essaawa bagambye essaawa kooti ya ssaawa nyakitundu bamulese 12 bamulese leero kooti omulamuzi alabika yasuzaawo tugenza otuukawo Mukwano nga kye bayogedde ekirala naye olutalo lubadde ebwerwa waliwo agambye mbunze muko wa Kabaka wabula bannange fujjo likendeere tukomawo next week ngenda komawo ne babodyguard waliwo abaana bakubemu empipipi naye nze kye bakoze kino kinnyumidde bagadde kuleetawo kasasamalo ate tuddemu twogere ku nsonga eyo ensonga egenda kwogerwako omwana bamusiba bamute lwaki bamute ensobi zikolebwa bantu no nawe oli musiru ali ndogovu mu busiru tugenda kwawukana ku nsonga oyo omwana omulabo oyo pressure yanvuma emirundi egitasuka n'etaano buli lunaku nga anvuma naye mu nsi muno eno nedda toyagalizanga muntu kukomera ensobi yagikola ya disrespect nga batalina disrespectinga naye mbadde nsabanga nze omwana oyo bamusonyiwe era kyovalaba leero mbadde ndukulembeddemu abagenda olaba yoga muyita zolo wammwe ajja kuddamu era avume nedda bwanaddamu wanaddamu tugenda muvaamu tagenda vumanga bantu bwatu please tagenda vuma bantu bamusonyiwe ensobi zikolebwa bantu gwe tokolangako ku nsobi nenvuma si ate labayo wulira kye yali akola yali akimanyi mbu kirumya Malukomu yagula Subaru ayina Subaru olimba sente yazijja nafuna abaana bakuba bidiiro byabwe mbadde manyi wa bigere yavaano ng'ali ku bigere n'amala n'agula ki bambi kali kuyubisi emutawaana nnyabula ogikulula teva ku makanika kadde ebyo nno byeteekako naye ubisi sinkadde nnyo kati ate olwa UAR akola ati nakisinziira nkuuma nti omulabu yava walonga mwavu bambi kati ayimba ka misaki ne mu maaso g'abalabe bange abali mu kubugeya anedda oli muntu wange nze ndo Katonda banze omuntu wenjogerako atali muntu wange nange kati sikyayogera ku bantu batali bange kala nakola njala ku weekend pressure bagenda mukomya ndowooza nga bamukomyawo next week ku Friday bamwongere bamusibe nedda nze bannange mulimu ebintu mutwale lyettima nange olaba abantu abo abantu abagenda bavuma abantu b'obuvunaanyizibwa remember Kabaka alina abantu bangi batwala I know era tukivumirira kyeyakola naye bamusonyiwe bambi pressure oyo nga tebannamukwata abantu bangi bava ne babanga bamugamba mbu nedda ekintu kyokola si kirungi bannange ate naye yayitawo amaaso nange ebintu internet ekyusa ebintu waliwo ababawaga kati so bamusibe oba bamusalira emyaka ngana abeereyo kati omulala labayo abadde ateekateeka omulala okikula tajja kuddamu
okimanyi senga abadde bwekabaka buno omanyi lwaki omwana ono otali civilized senga omwana oyo yafadda omwana oyo nawuliddeko ku history waliwo yanyumiriza tagala tuyogere ekyobulalu yamirako neddagala lyebutabika so kati bwe tudiringa naye tali mentally stable okitegeera nze mbadde nsaba abaganda tusonyiwe pressure nange ndi muganda bambi tumusonyiweze kati akwasa ennaku musobola okunguzayo ku supu w'enkoko yekka waliyo nvaaki genda tonyumya mujanjalo genda bireke va maaso genda ani agenda odi ebijanjalo mbu wasigaddeyo bijanjalo ani wano omusibe ku fembi abaana abawoleza emmere bamanyira akinagguka mbu sima waliyo ebijanjalo sobola kuŋŋamba kigambo ekyo ani ayinza okulya ku fe ebijanjalo tokiddamu moze ensonga eno kale omwana oyo nawulidde nti ali mentally unstable omwana oyo bamuwayo chance omwana mulamu tosobola kuŋŋamba leero baali bakitegedde mu ali unstable mwe famire y'omwana ne mutavayo mugamba nti omwana akatumujjeko essimu kirawo okubeera nti awo amanyi n'akakwata neyekwata bwati leero naye akulema empolereza naye kyeŋŋamba moze nze kyemmanyi kuba bwe nawulira kooti eri eyasooka enjogera gye yayogera ng'alaba alaga nti yejjusa ebiseera abalokole tulina okukkiriza nti wulira fe abalokole tulina okukkiriza nti omuntu bw'agamba nsaba kunsonyiwa ng'akikozesezza mu mutima omulungi aba awulira nti kyakoze kibi so we should give him a second chance yalumya nnyo Obuganda era tukyalina obulumi bungi nnyo tosobola kudda kabaka waffe novoola naye tubadde tusaba at least baba mutwale mu ddwaliro ly'abalalu aterere bulungi asobole okukomawo yagambye ezo video zonna agenda zijjayo however ne bw'ozijjayo era yes tosobola controllinga kintu ekyo naye bamusonyiwe kyembadde nsaba kuba omuntu yenna kasalaga nti yeetonze bamusonyiwe bamuweyo omukisa ogusembayo nze okumusonyiwa kyenjagala bamusibeyo emyaka nga 2 myaka 2 mwana adde mwavumi kati akomewo ng'alina n'abalala nze waliwo abaana balekera akaakalenzi katama andi yagenda n'avuma maama wa Gravity naye Gravity kye yamukola taliddamu kuvuma naye nkubuulire pressure asigaleyo asigareyo nedda takwasa ennaku tomukwatibwa omwana oyo bamugambanga olaba bano abaana bakozesa bubi social media nekirala bamugambanga nga bayita mu message mbukyokola nga buli amugambye okuseba bamugambanga n'abavumanga bakabawuliza bubi abaana ba TikTok bayiga lesoni moze bakozesa bubi internet nosanga omwana ali kulya afuma munne n'amukola bw'ati nze ndabagamba kati ngenda fuuka mulala gwensanga nga nfuma tugenda kwatika ngenda kubasiba okuvuma kituufu nga kyekinvuma maze mulimu omuntu akuvuma ekintu nowulira nga kikutuddeko nogamba omuntu no tamanyi nowulira nga kiyitiridde okitegeera waliwo live gye bakolanga era bonna bali ku jeeni banvuma bampemola naye ngenda siba omuntu nze gwe nina ekivubuka kyefuula ekimanyi naye ate nze oli neyefuula binyiiza ebyo oli neyefuula akumanyi temutumanyi kyetubalaga kyemumanyi naye oli naavaayo n'alekanira ku simu waliwo ebiwala ebyo ebimanyira abantu ku TikTok waliwo kino ekirina obuviri obumpi ate oyo omuwala mulayiriraga Katonda lwalidde e Kampala tugenda kuttunka abo bafutusojja bali ensikini eyo w'obudredi obumpi oyo musiru waliwo n'omulala abeera nnyo mu kiyumba bali awo bali babiri bamanyiira nnyo naye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasika Kakayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawaanya nsanga ku nnamba eno 075 54 66 2
Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Mumanyi naye olina avaayo n'alekanira ku simu. Waliwo ebiwala ebyo ebimanyira abantu ku TikTok. Waliwo kino ekirina obuviiri obumpi ate oyo omuwala mulayiriraga Katonda. Lwalidde Kampala tugenda kuttunka. Abo bafutusojja bali ensikini eyo w'obuduredi obumpi oyo musiru. Waliwo n'omulala abeera nnyo mu kiyumba bali awo bali babiri bamanyira nnyo. Naye ne bakomawo e Kampala mbalayirira. Obwo obusungu bwange tebunakendeera. Bannange mmoze kansirika enveeyo kuba nja kutabuka. Siya nze media njimanyi naye bomba layirira ne bakomawo wallahi billahi ngenda kubasiba. Obukakafu bonna be banjogerako ebyo byonna bye bayogera njagala bajje nabo. Anti bali bagamba wabeewo abalala babiyingira musima ya poliisi biki. Njagala bajje n'obukakafu weguba kamuvi ngenda kubasiba era basigale mbiyumba byabe walabu. Kati obadde olereza pressure. Omuntu akogerera ebigambo n'ekikulume basigaleyo buli omu asigaleyo. Yes. Masigale wali pressure asigale mukomera bayige n'okuyiga bana ba TikTok kumanyira. Jali muwenda mutebyalamula. Ebintu byo tebyabe ng'otandika okuyisa kabaka mukamwako. Naye gwe n'ennyimba zennyini ze bayimbanga oli masomo kimusota oli kabwe jumpira bofe oli manyaga menye embazi magulu zeneye embo ng'otandika oteyisha ate nzijukidde bamusibe kale that aside ensonga ya Catherine Kusasira. Catherine Kusasira kyatandika kitya abantu bonna manyi wano wetuweera information yetuufu bamu boogera bino bamu boogera biri avaacha wano tutandika engeri gye yavaawo n'embeera mwali kati kuba kati right now bamulongoosezza mbu ebifaananyi yabitadde yaawo sooka ogenda ku page yaawo ebintu bya Mami Kase birimu kawala kalenzi bingi biri mu ddogo birimu ebintu bingi anti kati kawala kalenzi ly'eddogo kawala kalenzi olumu bakiisa n'obulimba ne kawala sooka ogenda ku page yaawo nze sinagula data naawe kakati so ate walufaali takola eno wansi eri waggulu mbusimula kamera kyakola bambi naye kyekiwala kiyaayi kifere naawe nkiwulira ekikola content wakyo mbukyefula ekitamanyi luzungu kiyinza oba yese kirumanyi naye ate kirwonona bwono nkifere so bondi bamujja wano yavaawo ati Mami Kase yagenda ali wiringiri yagenda mulamu yagenda terya mukase passport nagiwaayo bulungi era n'ebipapula babigoba Canada ogiyise Dubai nti visa ogifunira mu nnaku 5 bangamba nti ambu yali mu mbeera mbi nedda bannange Mami Catherine yagenda chiga mbu bannange story za Catherine zirina twist 3 esooka omutima gwe ngengeri gyali omunene yalina amasavu nga omutima nga gutudde mu masavu mbunga beetaaga okujjako amasavu abo abanene baba n'amasavu kati omunene abere bwabula amasavu abere naki abere naki kati zino size ezaffe zentono kati ongamba oti olina amasavu ku mutima sirinza ovuma omusawo ne mufiirako potable yes mude abakazi abanene mugende mukole ddugiro go do gym obunene bulwadde abamu balina ebibina biringa gundi biringa ki bino ebibina biringa bbini z'ebisasi ate abawala abaganda be basinga amabina ate nno teganyenya amanene ate nga teganyenya gabanga mayinja bannange nina gwe mmanyi ayina ebibina bwe biti biringa nkota so Mami Catherine nga bamugamba ayina simanya amasavu agenda balina omutwale Canada bamulongoose Mami Catherine nga agenda abomba n'omwana we
mbo mwana olwe yamulengera omwana ng'anoonya na waasula waliwo mu connection yalina basu zanga beefuulidde naye finally balina omuntu gwe bagenze ne batuukirira ne basula eyo kati mami Catherine bamusomeramu mbwa waliwo omulimu oguli mu America ajjukira America ne Canada osala busazi okitegeera okozesa basi n'oyingira America mami Catherine nga bamugamba onaasobola okulongoosa bbiwa abakadde story esooka onaasobola bbiwa abakadde nagamba oyo bimukuliddemu ow'abaana n'owaserugga pupu ekigambo nga kinene ng'akkiriza kati mbu bamusazize bamuzize America agenze kulongoosa ate abalala bagamba waliwo ebifaananyize bye babimpeereza gundi first hand information nga bagamba bali mu mulongoosa naye nze bamulongoosezza naye nze kyenneeraliikirira why are they proving to the public why not Segirinya yete bamutulaga Segirinya twakoma ddi omulaba balabika baba befana ebifuluma nga nze ndowooza mami Catherine teyeetaaga kuproving abantu asaba asayiramu ye mu mirembe ekyo ekintu Uganda egaana mukwano Uganda egaana do not pretend kaizi bagenda bali eyo bali mu kulongoosa pupu w'abakadde amugamba jjajja yimuka nkulongoosa okitegeera ne babasiimulako mu nkwawa nga batuya siri kuba kyeyonze maama ebireka biina ntondo okigamba situka mu bbine kimulemeramu I don't want bw'okikwata obi nga kikaaba nga kikuloopayo muzuli musiru kikuba value for money gwe kati Catherine abamu bagamba bamulongoosezza abaya bagamba mbu naye ekituufu ekiriwo ekyokumulongoosa avuddewo ku mikutu gye naye nkubulire amazima amatuufu agaliwo nga yawedde operation gundi tasobola kulimba mami Catherine nga lwaki talimba ate abaafaaki ate n'ekirala ekiriwo waliwo eyanyumiriza mu Catherine Kusasira tuteteeke ya Jose Chameleone ojjukira Jose bwe yagamba mbu simabiki mbwe eyo tteeke gyatutte ayagala gavumenti emuwe kuki ku mane ate ezaaki ezimubeezaawo tomanyi nti talina ssente mami Catherine n'ennyumba yennyini baagitwala takyalina ssente bambi sente zagenda ate yavaayo n'abanga alaga mu ebyo byali bya bululu baali bamugambye azigabire abavubuka baali bamugambye azigabire abavubuka bikadde ebyo naye gwe kyoba omanya ye nga ye akawunti tali financially stable so nze bw'aba yagenza okuba ekyeyo naye nga amazima amatuufu nkyeyo nze nkubuulira kuba kati olaba Kathy takyali mu level eyo olaba sesha mayanja agenda nakuba ekyeyo gundi negwe ekyeyo tekiriiko myaka olaba abasajja bakulu nga baganidde ebweru bakuba kyeyo walabye jjajja yagenze Saudi gwe ekyeyo kiveeko Kampala ayo kya era mutu crediting effe ababeera e Kampala gundi yonna kampani yonna yatutte jjajja ebweru kyemba munyambako kiri kimu bangamba abawalabu bakwata abakazi tebakwata jjajja ate neyo kampani bali mu ginoonya era alina okunoonyezebwa nedda ne bajjajja abala twagala tubasindike balabire bakadde bannayo bafune ssente ezitegeerekeka balekerawo okutukubira amasimu muzzukulu nteeraako ebiri nze wenategeredde bagende bakube nabo ku kyeyo bamanye nti si kyangu wenategeredde mbwe embeera eyeeyo si nnyangu olaba yalema gundi mayiiya n'akomawo mayinja ati ati tageze mu UK ati yali ageze ekyeyo ky'omuyuke wekikulemera mbwe ekyeyo kibagamba nti nekikulema mbwe ekyamerika bwe kikulema mbwe ng'ogenda ku mpewo z'abajjajjaolaba ab'e Canada abaana b'e Canada bali eyo waliwo eyagenda okukola baliisa muliisa kati kyakola kunyeenya mugongo kiro ali okwo bw'asiba enviiri bw'akolaki bwe bamusala nga yeekola ebintu abantu abalekmami kyamukola amugamba kyukakyuka era bakyajja nnyo ku TikTok live ne batumanyirira ffe tuli eno tuli mu kukola mukwano tulya tunywa akasana katwakako abo owulira ng'okakoye ne weeyambula emmotoka yange kati Canada olaba Canada tewakweyuniza oba ojja kudda oba musajja mbuuza lwaki ate kati oli akutwala nga sugar mami wano oba okyayoka wano oba okyayaka okuba luswene
kasita omala emyaka ng'esatu obunnyogovu otuuka gwe abadde kasusu keveera amanyi nga tolina babusibeko obuwuzi kyova olaba omala okuyimirira bwoti akagundi kisusu womuyiwako amazzi nga kakkana abanga muko weewumbeko amazzi agannyogoga kati omuntu ali eyo takweyunuza nnyo abali e Canada awo bo bali mu buzibu abakazi muli kiriya abakazi kola mirimu ki bakazi mukola bagenda balina ku ssente bakola obwamalaaya bakola biki eyo naye obwamalaaya gyebuli abantu beetunda embeera ekaluba bangamba obwamalaaya obuli e Dubai abungi buli ku extraordinary babeera mu ninabamanyi okimanyi oli gundi yava e Kampala bwe yagenda e Canada abashuga mami bwe yamutwala nakati ali mu nnyumba akola mirimu gyawaka gundi oli owulire obutegedde gwe njogerako bano abanzirako ku TikTok live ne banvuma bakola zate omuntu webweru awo talina mu authority kwogerako ennaku eri awo tebawummula n'oli munno yafuuka mufere oli ewasendi mimmane nakugamba nongamba musima longo namba n'abafere nga bali nga nsindikira kenyabula bafera abakazi bafera basaba ssente ate basajja abakulu be bafera abaana ali myaka 8 ali ku mwana muto afera zasanya muntu afera muntu sinigenda kwogera baweerezeze nedda baweerezeze tosobola butabaweereza sobola kuweereza ze kabana kirabika kiti omufera ali awantu awo ajja mu inbox alebeza memu lega nnyo tudde ku kasi nze gundi yali asaba ssente nekugamba ono mufere weweeyuka asaba ssente nongamba mboyolongo namba oyo omugaga wange tasaba omugaga wo nga nsindikira meseji musima mperese famire emitwalo abiri ate ekyakola obubi yasooka n'asaba nga namba nkadde ate n'empya nze nga neddipi kwali neegala evuge wabula mukwano wetegedde lekera okusindikira message nesooka line emu nagiblocking akanya kuwoza mbujangu eno nkolereyo ki gwaliyo okolayo ki mumbeeko nange baali bantwala nebaza mukama okunyima visa okujja UK kaseka gundi kantawani kalowooza ngenda bintu byako kani luno olwene gundi olwene gundi enansana twate omulagaano tontabala sikutabala sirida mumutabala yangamba jenyo mpisaamu nemwa nkutadde womuta nemuta naye ebirevu omugambe akute tuyambe mukwano ekyakutwala ebweru kwetereza bulamu siraba nsonga lwaki ffe bali e Kampala sente zaffe zitumenye mbusima sendi 200 kesima yasindikire famire yange nze nkulayirira wabula bannange n'omala ova wano n'ogenda nti nkwagala nnyo n'ogenda n'oba ofiirayo n'eziba za Dwaliro sizikuwa ogenze kukola olabye eziri wano tezimala naye omusajja wangamba mugagamba alina ne gundi ya laptop ekiyumba kya laptop oba babbe naye omusajja oyo alabika munaku muze omugaga akola ebyo bw'aba alina gundi simanya we yawusi ya laptop simanya yalina we yeesomasomawo nti nsuubula konteyina biki lwaki atusaba emitwalo abiri obaza abaana zino zitwageze bateekamu gundi tifini baba omubbi ali ebungerezaawo aŋŋonga buŋŋonyi alinga biswera bya bbulu bikirungube omubbi ali bafere baalabu bafere bafere era omwana waawo lwakusuubiza ssente tolya mabanja tolya mugambe sooka oteeke ku kaafe nze yuke ninayo mikwano gyange ninayo Joseph walabye kweye mwana naye nze kubendabye nze kati nti abasajja abakulu abaawo era oba ojja mu inbox yange ng'oli musajja mukulu oli yuka nina akuleberezaako ennyindo n'omumu temugenda kutumanyiira moze nvaako sirina kyegenda kwogera obufere bususa abaana baawo bave ani yakufera wali olina kyomutereseza okufera kati yali anoonyaako kize nali mumanyi yeyaddo nti abantu be UK mbaagala I have two friends in nedda si babiri bokka ninayo Joseph
ninayo Esi, ninayo Chaze. N'abalala abayaayi. South Africa wali omuyaayi. South Africa. Abasangoma. Babbi. Baba sangoma babbi. Bayash. Benga tumaliriza all and all katusabire Catherine kusabira bituufu. Ayagala saba asayiramu. Nate kati wachi yagenze n'omwana we bangambye omwana. Ayagala n'omwana amusabira asayiramu. Bangambye omwana we bamulabye kali omwazungu azunga. Ayagala naye musabira asayiramu balowooza nti gwe Uganda eganye era ffe mutuwe ebitiibwa abalina ssente e Uganda. Yes. Uganda Uganda ogimanyi. Uganda tetumanyi na mukulembeze mutuufu. Onayogera woli ayogera we n'omulala yeeyita bibye. Ate ogamba oli. Bagenda ku kitebe kya Nuupu bakobuuze President of Uganda bagenda mukubuulira. Ogende ku kyenale mubuuze President of Uganda bamugambe. Gwaki? Ani? Oli. Bambala enkondo zibatasobola. Nkondo. Liyite. Tomuteeka muze simwagala. Gwaki yakola? Tomuyita. Yagwana okugwina figure. Tomuyita. Tomuyita. Zebyana bya wano byantama. Byange yaluli. Layira bigeya. Oyo tayina. Mbone panka. Kyokka kitambulira ku boda. Naye weepanga. Naye olumu ngenda kutomera omwana wa wano ate male musasule. Kirina omubiri ate kyo kiraba. Kirina ebibina. Naye kimalaya. Layira. Ayina bba wali South Africa taata w'omwana. Naye akuba lishafo. Lishafo segede. Bayizo musabula. Basatu olunaku akubazi lishafo tomusobola. Abantu bonna abagende werumbu mulesa abakazi. Bana tuli eno tubalya. Omukazi tasobola. Totwesibako. Oyinani ebweru, oyinani. Naliko mu relationship eyatuuka ko omusajja na proposing la kwa relationship yaggwawo. Empita tediko. Ate nze bannange ndi single. Wajijjako n'ogizaako. Boji jazizaako. Tesobola kugizaako. Wagitereka omanyiwo. Jimpe njisule mutoyi. Nagisudde wallahi. Njisule mutoyi. Era sagala. Obangerenge enkuba etonnya njisule mwale ku lukuti. Sijirina. Era tesobola nakudda ku mukono gwange. Nze ekintu bwe manchesonye eso sagala owabye basajja balina bakazi baabwe Kampala. Yes. Nze nabeera mu relationship nga sirina musajja ansabula. Babalya. Teyaliyo. Anti babalya. Waliwo yali andidde gwe wali omanyi. Waliwo yali andidde gwe wali omanyi. Yali ajja kulya buli. Aliwa. Aliwo gwe wali omanyi. Ola minister yakutuga. Oyo minister yajjona omusajja tannajja ow'ebweru. Muveeko. Naye no relationship gyensembyeyo nali omusajja tali mu Uganda. Nga nakuuma musajja nga nayambala kaweta. Naye maama bamazeemu amaalo. Kirina emmotoka. Olimba. Mbuuza. Kandabe. Kirina. Bizze kubba. Era bazze kubba byabwe. Kubba naye. Avugayo eke. Kale singe agivuga ne bagikwata. Mu bimotoka ebikadde. Gwe kirina emmotoka. Mbadde manyi kya booda. Naye engeri gyasomyemu ebitiibwa ntegedde nti yeevuga. Abantu n'abeesomaso beyita baabafere. Olimba. Beba n'ab'e UK. Muziva ku bantu b'e UK ninayo emikwano. Bani abakufera ab'e UK bakunyiza. Bigambo balina bingi. Ajja mu inbox alasana kino ate omuntu kasansuubiza ssente n'atazimpa. Wali ozimuteresezza? Mulekera wonna mumanyira ate abantu. Wali omuteresezza ssente? Yani aba yamugambye era oba omukubye oluseke. Kiba kirungi n'oŋŋamba sigenda kuwa oba gwajja n'onnoonya nze nagwe nali noonyeza we UK. Ennamba ateekako langa naffe yabasaba. Siza abalala. Yali ŋŋambyeko kolonda ati namba for money. Beba nnoonya. Kati wakunoonya n'osalawo mukuba oluseke. Namugamba mpa ku ssente mwagenda kukola ssente mpaayo. Nagamba ngenda kuweereza atakuwa. Abatalina omuntu batakuwadde ssente abatalina. Abantu abakube bankuba kye abamu tebalina bulungi ssente. Tonsuubiza nga tompe. Ayizo babadde ne pulaani beesonyiwa abantu. Weesonyiwa abantu. Ngenda kulwanagana nabo paka kusawa esembayo. Togenda kulwanagana na muntu wa UK nga wendi wano. Ninayo mikwano gyange. Ninayo abantu bange nga bana bemmanyi. Kale bomba jemu. Bajjeemu abo benjogedde abalala sibamanyi. Oyagala kuba banne oluseke wabula muze oli mufere. Gamba oli omusajja wo wagalevu. Bannange kiyaayi. Eri kalo n'atonga afa kinedidi. Amboli yasangula efaananyi bye byonna n'amubusima blockinga. Emikwano gy'abawala nayo togimanyi. Nze kyofala sikyalina emikwano gy'abawala nalina mukwano gwange omuwala omu.
bwe nafuna omusajja yangulira emmotoka mukwano gange nanyiiga anti nze yali amupiikinganga ku mulimu mukwano gange nanyiiga ate no yali mukwano gwange nfanfe ne bangulira wiigi ya black ejenine ya human kakadde kamu nedda nanyiiga omukwano gaffe ne gufa nambulookinga wallahi bila yambulookinga amazima ga Katonda mu ggulu nga ndi mulokole yambulookinga emikono gy'abawala gyejo abasajja era kati ffe ekyatwawula yali fitina nga byennina tabirina ate nga mweru ate nga ndi muddugavu naye waliwo omweru awala n'omuddugavu maama yali mweru omweru ow'ekizigo mbadde kuba abeera bawala balungi naye no nange ndi mukazi mulungi mukabulaaka ate no